Ogambo kya ssebo yetu muganda wa mwebale kutambuza mirimo ensonga eziguddewo akawungeezi k'olwaleero Alien Skin agenze n'alumba bajjo mu maka ge oba ku ofiisi ze ebibadde nzirabye era nziwulidde okusinza bwe zitandise ti Alien Skin avudde awo n'agenda wali ku kifo kya bajjo n'amulumbawo olw'okuba nti bajjo bulijjo amwogerako ebintu bingi naye ekizibu kiriwo nti wali bajjo yafuulawo public place boolezaawo emmotoka banywerawo omwenge baala kakati kizibu woogamba omuntu nti akulumbye ewuwo ate n'ekirala bamwami bajjo bajja mu industry katulaba nti be basajja abazze abakoze amanyi naye erinnya lyabwe balikoledde mu mbeera ya kuvuma kuloama ntalo abantu bonna balina entalo naye entalo z'okuba nti mulwana mukubagana ziba za kisiru kyobola ndi abayimbi abasinga bwabeerawo omuntu amulumbye olusaddamu na nnyimba wabuyako ku luyimba lwa Wuzo lwaba nga bakyaliwo agenze oli n'amuddamu kwali kudda kwa mukazi we kwaleeta wabitegeera ebyo byonna ng'olaba abantu bakozesa bwongo naye kati ab'ennaku zino bakozesa kulwana kuvumagana ebitakola ki ebitakola makulu naye nga nzirowooza Alien Skin bamukubye nnyo okuvira ddala nga bamaze Freedom City mwami bajjo nemamujjako ekivulu kino kyali agenda okukola abetex okimanyi bulungi kyaleeta olutalo kati nze ndabye nnyo mwami bajjo nga ajja avuma buvumi nga buli vidiyo gyakola yakuvuma era nekindowoozesa okuba nti amagezi agalowooza ebintu ebirala oluusi oba anyiiga nnyo n'agamba engeri gye nnamu ku maanyi kankozesa amaanyi kubanga mpulidde akozeseza ne spray paper spray okubeetaasa kati okukuba spray nakyo si kirungi omuntu waba akulumbye tomuddiza genda ku poliisi muwaabire oba bamukwate ne bw'ovaawo n'ogamba ndi mugenda kulwana bulidde emmotoka bagitutte ku poliisi kubanga era bonna bajja bayita buli omu awe statement okukakana nga mugenze mu makomera entalo nga zizze mu industry ekitali kirungi kuba mwami bajjo omusajja promoter abadde w'amaanyi naye amaanyi gagenda kufa nga buli omu bamulabanga kubanga mwami bajjo yandibadde kati ye muzaŋŋanda ate nga badde bazze mumukuba nga basuka mu babiri omuntu yenna wajjanga okukuba muganda wange tolowooza nti oyina muddiza lwakuba mmwe bannamawulire ekizibu kye muyina ti ate nammwe muleka okuba amawulire amatuufu mubeerako ne sayidi nze sigambye nti Alien Skin akoze kirungi okugenda ewa mwami bajjo negganga ye amukube naye gwe bw'olaba gganga ngezze kwanze mbalabye bagobagana oba kitegedde omuntu naawe ateewulira maanyi bwe bakulumba olina kuvaawo bubi oba nodduka n'ogenda okuba endulu n'ogaba bannaye mu ntaasi naye ndabyeko mwami bajjo ku kavidiyo ng'agobagana n'omuvubuka omulala ng'alina sipule naye agenda akola ki agifuuyira omuntu yenna okwetaasa olutalo badduka ludduke oba owulira nti gwe tolusobola bajje osanga nga basobola mu misinde kubaze n'abantu abasukka mu basatu buli lwokwata sprayboard n'okuba omuntu oba bunookanga omuntu n'adduka oba omukazi n'adduka gwekola ki zaako misinde ate nga bamusanze ku mmotoka ye ne bw'ogamba nti odduka tekankuwulire Seruga bamubbako essimu twali Kaleerwe omubbi we yamubbako essimu Seruga n'agoba omubbi n'ayingira eyo mu tosi twanoonya Seruga nga bakubye Seruga bamusse nga bajuzeeko kumutta so nze ndowooza ebintu ebimu nti okulwana si kirungi ogamba Seruga ono omuyimbi bamubbako essimu Kaleerwe oyo bba wakusaasira kati olw'okuba alina amaanyi ekifuuba ebiseera ebyo n'agoba omubbi n'ayingirayo mu Kaleerwe nagenda okudda nga essimu bagibbye ye yennyini bamukubye yabulako kufa kati ebintu byonna ebimu tetulina kubimanyiza n'amaanyi kandi ekyo kyabadde baagala okukola bajjo baani ate baagala okikola abaana ba Alien Skin ne Alien Skin mwennyini Alien Skin buli lwolabanga ne mubanga mmwe kati n'olaba eggaali ng'ejja togirumbanga bulumbi era abaana abategeera bw'alaba ne bw'alaba luseregende lw'abasirikale ng'abadde teyeekakasa aweta bwesinaddawa emabega ne bw'ogamba nti nange baabo bazze ebizibu bye tufuna kati babeera mutta kubanga ye atambula Alien Skin atambula n'eggaali ono tatambula naki ankomawa na ggaali akubye nga omukuumi akubye Alien Skin amasasi omukuumi oba Alien Skin abadde mu bukyamu oba tabadde mu bukyamu oba abadde mu butuufu bw'okuba omuntu n'omutta basooka kukwata era n'eno keesi gy'olaba eriwo bombi bagenda kubayita statement zikole ki zikolebwe
babuuze wagenze wono n'okola bwoti wabadde onoonya eki kuba kati emmotoka yo oli bagitutte kkirizagana alina okuwondera ate kkiriza abantu abo bonna nga bobalaba balina ebibawaga bombi. Uganda etuusaawo tekyawa kitiibwa mateeka batwalira amateeka mu ngalo kuba bajjo ne babeera nga abadde avu. Ate nkugambye nti abantu bwe batuuka okubanga obwongo bwabwe bulemu okubawa ekituufu ekyokukola bagamba katweyambise maanyi naye amaanyi weekanga gakusudde mu bizibu. Kati bajjo oba yabadde omukyamu oba nga buli jakuvuma kirizagaana alina sikini alina okugenda ku poliisi akole statement ne bajjo alina okugenda akole ki statement. Naye ng'olutalo lw'abano baluyingizaamu n'abantu abalala kati ngaffe n'okyogerako oluusi abantu ne bakulaba bubi nammwe bannamawulire ne mukiwandiika oli n'abalaba bubi naye nga entalo zaabwe ziva ku bizinesi eri gyegambye gye baakola ne balema ogiggusa. Kino n'amala ne yeefuula n'ajjayo ki n'agamba gundi tokyagikoze. Oba alien skin entalo ze zimukolera ekyo nakyo abayimbi bakirina abamu nesi alien skin zokka kamera zino ezajja mulimu abantu abazigendamu ng'agamba nina kuvuma oba okitegedde nina kuvuma nze wempitirawo mubamanyi ng'erinnya alikoze mu kuvuma nga talikoze mu kulowooza ne mu paalamenti gye bali kyokka nti abantu abamu ne mu paalamenti bava ku kuteesa ne batandika ng'omu oba okitegedde so nze ndowooza nti bwe tuba twagala ensi okutambula tuve mu bintu by'okuba nga tukola entalo. Ssemakulu oyo yawalana Abitex okumala emyaka ndowooza esatu naye nga yamugamba bugambi kigambo n'amugamba nti gwe Ssemakulu eri gye tugenda ne bootojja baagala lutaaya na mayinja. Kigambo ekyo kyaluma omuyimbi okitegedde kyamuluma kubanga baali bayimbira mu bandi nga bayimbiramu abantu 6 mwali bamanyi oba mwali mazze mawulire kubamba laba muli baana batonyi naye yamugamba nti kati gwe nowootojja eri baagala mayinja nani omusajja ebiseera ebyo munafu talina luyimba naye kintu ekyo kyaluma misaaki. So ki ekyandikoleddwa obudde buno? Nze ndowooza ekyandikoleddwa be bantu okukula. Omanyi okukula tekuba mu myaka yokka naye n'obwongo engeri gy'okwatamu ebibuuzo. Embalaba nnyo gwe nkulaba nnyo ng'obuuza abantu ebibuuzo naye netulira abavubuka nga nabo muli batono naye nga mubuuza ebibuuzo ebitegerekeka era n'ogamba omuvubuka ono mugezi oba okitegedde. So nze ndowooza abantu bakozese magezi okusinga okukwata okuba n'entalo.